nti abayimbi obuzibu bwe balina nti bagenda ne baagalana n'abantu nga tewali any emotional intimacy wakati waabwe ababiri ng'oli agamba yagala kulya karabadaba ako okitegeera naye nga tewali nti oba waliwo love obadde ku nsonga ya rabadaba kikyolowooza ku their breakup yene nalongooza exactly ndowooza tewali love era mu video obuwuliro bwa Naalo ng'agamba he didn't love me. Oh dear. Rabadaba like ye yali ayagala kulinnya eddako. Kuba nabikowa naye oluusi ebiseera ebisinga tubeera n'abantu wadde tubaagala naye ebintu omuntu byazza kwera ogenda okusanga nga mukwano tonabeerako na muntu nga ne bwakola ki nga byagaana omutima gwagaana naye ate oli nga talina kyakola ng'ayitawo bulisabala osanyaladde wabaawo omwana akugamba bugambizi taddamu kunkubira n'oyiga nyimiridde bulungi nnyo mukwano sigambwako nyimiridde bulungi gyali mulina afadhali amubika piro amabebi nkutumidde kasogembeke oyo mukyalo nasirise nnyo bankubye akaama wayisa wiba wininwaji mbiseera byawo mukikola mutya nedda bambi that time ndowooza mukama yayagala mpangule but she's also doing so well neddogo wali muto era kikyakayo ekyakutaazi abo abantu bawangulikika omukyalo ono oba omwana ono oba omuki tubatongerako kikusanyusa mukyala lwaki oyanga okumpita omukyala olina kyeyagala oyisaawo mwana muwala ye yasinga rated next yali season 2 2014 season 2 mwalimu winning watch n'omukyalo ono oba omuwala ono era bambi ye yakola ki yabawangula miliyoni 5 bweddu bwe bakukwasa miliyoni 5 olowooza ki ku ntandikwa nze nali muto tewaali nnyo nayagala kuddako waka kuba twali tulibeera mu house no kyeŋŋamba twali tubeera mu house nga I was away from the family for a long time era nzijukira I had to stay in the house with some bodyguards be bampadde nasaba nembegaire maganja yakuddako waka nebake mu buliri bwange nga nkooye eri yali marathon yeah bamanager bano gye bakusanga no my manager is family tuvudde wala yes he is family okola n'omuntu wa family oluusi alweyo badde okyali family otegeera ki si omuntu akulekerera amangu ndowooza nandigambye singa bamanager bala singa yeah exactly wabeerawo enjawulo nga manager relative kubanga abeera akulumirirwa ng'owa family n'okubba akubba kitono kuba amanyi waali mu family naye oli nti mujje gundi amanya saawa yonna omugoba n'oleeta omulala katulayi tumayize ku nsonga eya rabadaba so mbadde nkugamba nti n'ekirala abasereebu bano oluusi marriage bagikozesanga publicity stunts nga tagenze mu bufumbo nti ddala ayagala kufumbira oba ayagala kuwasa naye ng'agaha kati nkoze ki ekintwalako mu mawulire kati bw'akola obufumbo awo tugeze ng'obwa Nina nani ne Dada Andre because I don't think nti ddala sirowooza nti ddala baali beeyagala erya ddala nti oba baali baludde nga bakola ki because ebintu bya marriage si bya kupapira akayimba k'okwegayirya akatunda nkakamula tekakyawooma kuba sisuubira nti ddala badetinga for enough time because marriage si ya kupapira you have to understand omuntu gw'ogenda okubeera naye because marriage ekintu ekizibu ennyo bwe bakubuuzanga ekintu ekizibu ku nsi kuno okwogera ku basereebu bano gwe mulamu ogwa leero lwaki relationships z'ennaku zino aside from being celebrities and all that lwaki tezikyabeerawo for a while n'oba n'omusajja yenkya ne bitabuka nti kati relationship nazo zaafuuka commercial activity ekyo nze nkiddemu ebintu kati biri kifuula nnenge essaawa eno there is ekintu ekiriwo whereby omukyala tategeera nti mukyala rooli y'omukyala is to submit omwami abeera mwami
omwami he is the head nakalabiddewo dda ajjukira nabayeri nze kyendaba ekitutawaanya oba anti kati both sides zirina okubuulirwa ndowooza kyekibulawo oba tetukyabulirirwa ng'edda omwami n'amanya rooli ye n'omukyala n'amanya rooli ye kati ebiro bino waliwo okukoonagana oli ayagala oyingirira rooli ya muno oli ayagala abeera omuto kyokka she's supposed to be on the submitting side. Relationship eno twange tesobola kubeera perfect woba osobodde okufuna 5 tugende naago omukyala oleesa 2 omwami aleesa 3 the 50 kano happen abakyala mwaseesa mu byoto esente mufuna z'amaanyi okimanyi okedde tuwokyala tolaba labadaba we bamugamba tayagala kukola ayagala za mukyala kyolowooza kwanza bintu bino ozinukiza omwana ampadde akantu kano nga wera badaba like kola no more working because kuba singa balowoozezza mutayoza bupale nedda kwadde okukola because eri London. No, but even speaking generally abavubuka b'ebiro bino omulembe oguli mu kujja abalenzi they don't understand omusajja alina okukola nedda baneezisogera njogera generally nti baayagala okuweebwa edda nga omusajja kati kiri bwe kiti akwanye yaawa akwanye yaawa nalongo simanyi lwaki akomplaininga ye yakwana emikolo ye yateekamu kitegeeza mukyala we kitegeeza yalina okuwa osimbako anolabirira mukyala we sira lwaki akomplaininga nti rabadaba tayagala kukola ye yamuteekamu ezembala oli mwana wa mwami wamukwana okimanyi nti mwana wa mwami ndoza abakyala so simanyi lwaki so batujjalire wano yazali ne Shakib kubanga it's almost the same zari mu kwegamba nana Shakib alinamu obutonotono obusente obutonotono abannono bwokanula amaaso kyogamba Shakib talina alinamu of kati bwe kyoba omanya zali tasobola kgenda wantu nga yateekawo nga talina kyajjawo kitegeeza ne Shakib ajjawo eyo lebo yagivaako zali yavaayo n'agamba ye waafuna omusajja we abayagala abeerewo yekka naye kati ekimwawukanya nabali kumugatagattako busajja bukazikazi by the way tulina okuwa credit eri Zari ennene ennyo because given her lifestyle nenjajinga gye tusobola omulala ne tumujajinga Zari yakyogera ekintu ekyo n'ekirowoozaako Zari tabeerangako n'abasajja babiri mulundi gumu waba n'omusajja tewali yali avuddeyo n'agamba Zari va ku bba wange taliyo n'omu yeegumbulira buntu bwe yabeera nawwe nga yamuliko yekka toyinza kufuna engeri gy'okiteeka ekintu kye wandisuubidde nti Zari wandimusuubidde mu kiseera ng'abeera mu ntalo z'abasajja nenyirira Zari y'omukyala bambi waaba ayagadde ayagala naye ebiseera ebisinga abantu oba abajja mu bulamu balina kye bayisaawo because she gives with one heart n'omulabanga mu butuufu she's in love oba mwe mugamba omwana muto oba yenkananga mutabani we yajja gamba mwami lutaaya so Zari we salute anjagaleko okondeetwa obujulizi obutuufu just nga ngenze kukola lisansi ayagala ani nze mukwano yadde ayagala tayagala banaku nnyo tayagala ate ku kissa nnyo gala kubukedde basaba ne bannyabo bampunzikiddemu omulala mpeteddeko ekkoona naye katubasiibulire wano olunaku olwaleero Katende makanika webale kubeera nnyo nnyo ku TV eno ladies first. Big up to Joan Nabasumba, Ize Dizo, Banakwizi, Don MC, Mon MC, Chaga. Don MC. Don MC's family. Okay. Yeah, family. You know what I mean? Ruth Grace Music. Gwe mulamwa. EP ya Fulumia Sule, you check it out. Thank you. Yeah. Manya nze superstar njagala kutumira kuba followers bange bonna. Banji bangambye ntumiraako. Soko lineko mami ajja kunzita bwe sikutumira mami. Mami kutumidde mukwano. Mami Eva na Nyonjo kutumidde just habade banzi say don't know. Okay. Nze njagala kutumira ba followers bange bonna nga South them. Yeah.
mbagala nnyo mwebale kumfolowinga ku mukyala wo bawo nabi mutumidde abakuzaala baby yegozaala n'abakuza kale oba ne mami mutumidde awe mukono baby gozaala okay wetyo wetubadde olunaku lwaliro hawla HK MC Mazinga tutandikira ddala kuva ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa 2 kitundu wetyo wetukoze Ray abaddewo thank you for coming omulengeri eri ayimiridde mu kasaati akaguliri medlusto owada atukuba omuziki naye mukano ka session tumwesonyiwa mutola ali wana atutunulira bubi nnyo agamba tulina ogenda eruwero ndowooza katuberekereze olunaku lwaliro we love you very much till next Saturday we out of here. And a wise man delivery. Next so big goma ko delivery. Na elwa chimwe kola delivery. Wise man, ill done, summer. Eyo chiri chita chema nyekere ya kiria.